Abalabi baffe abagagano TV tuli wano ku kyalo bakiyita Mulago ekisangibwa wano mu Mukono municipality mu district y'e Mukono. Tuzze okulaba ku maama ono atubulireko embeera gy'ayitamu mu kiseera kino nga bwe mulaba we muti. Twagala atubulireko ku mannya, atubulireko na kiki ekyamuviirako okuba ng'aliwo ati mmwe abalabi baffe abagagano TV. Maama erinnya gwani? Jennifer kisa kya Mukama. Kiki buzibu ki? Kizibu kya lubuto luno. Lumbe lunnuma simanyi. Nze mu ddwaliro naye bagamba kibumba. N'embeera gye mpuliramu terabika nti ya kibumba. Obulwadde buno bukumazeeko bbanga ki? Mazeeko kati emyaka 8. Myaka 8 oli yampa busera naye kuba we nanywa obusera saddangulu paka kati. Buli ebintu bintambula muno n'olira nga kijja no ku mutima nga bwe mulaba olukaluba bwe luti nga lulimu ejjinja. Nga obulumi bunnuma, obulumi bunzita. Nsabye, kwansabye. Ejja n'emyaka 8 sikwatanga ku ddagala nti nkwate ku ddagala. Mbeera n'omu kayumba kange ne nsaba. Era Mukama angabiridde. Ku baana? Abaana mbayina. Bameka? Bali abo 2. Abaana 2. Taata waabwe ali ludda wa? Taata waabwe simanyi gy'ali. Yadduka? Yadduka dda. Yadduka lwa kino oba waliwo ensonga endala? Nali sinnaba kifuna kino ekirwadde. Simanyi kuba navaamu omwana n'antwala e Mulago gye yandeka n'agenda. Omwana Wazaala? baali 2 nga ba pulimaca. Omu yabuuka waliwo omu. Oba kyekyamuddusa? Nze simanyi. Kuba teyankwatirako mu bwenzi teyangambako nti oba kino na kino. Kati tudde ku embeera gy'olimu maama. Kuba nze ndaba natidde dda. Oli walowooza ayinza olowooza nti oba oli lubuto? Si lubuto. Nange lwannema otegeera sirutegeera. Sikitegeera si lubuto. Kiki ani yakola ekintu bwe kiti? Sobola mwogera naye nga mumanyi. Mumanyi era ali kuno. Ali ku kyalo? Naye namukwasa Mukama. Ekikola lwa byanfuna? Simanyi kuba saamwagalira musajja saakola ki simanyi. Namuyita tutule ku mmeeza naye yagaana. Era nsaba Uganda yonna temumutabukira. Muleke mukwase Mukama. Yajja musasula. Yajja musasula. Kubanga tasobola kwegaana ng'ebifaananyi mbirina we nali nfaanana. Abakyalo kyonna kimanyi kuno sivangako. Yamala kumpa busera.
wakusera nkinywako nze nabwefumbira nno kyewuunyisa nze neefumbira obuugi nenfumba nenywa nafumba obuugi n'oyo omwana omuto namubaako naye teyanyumalamu nasesemerawo ye nembumujja ye nze nali nfumbye giant namba nenginywa natuuka ekiro ng'olubuto luno gaba bataddemu amanda olubuto ne lunjokya nenkaaba nenjiwako amazzi nenkola ki nga simanyi paka olujwe lwajja lwasibira wano terweyongerako wano naye obulumi bunzita nina obulumi ku mutima ate ndi bwomu sinafa famire gyeri naye teyagala kumanya kyova olaba mbagambye nti famire bagagga era bagenda kundaba naye Mukama yajja obbalamula era nenkubira Bannayuganda bonna abali yasobola okungulirayo kapoloti oba akayumba konna nga basobola okunteekawo n'abaana bange kuba sina nawe akunziika nakyo nkisaba kuba famire wetanyambidde nga ndi mu bulumi bweti enatwala mulambo abafamire sijja bagendamu kuba bajjudde muno mu Kampala bangi abamu n'ennyonyi bazifuula bugaali era bayamba abalala naye nga nze omusaayi gwabwe ndi wano olumi bunnuma bena ndiwonyeeko nabo ne bandabako abalabi ba Gaagano TV eno yembeera maama ono maama mu bulamu bwe akugamba yazaala abaana babiri ate nga abaana abo yabazaala nga bali mu mbeera sennungi ekyaviirako taata okudduka maama ono ne taata we yaddukira maama ono akugamba yali tanafuna kirwadde weekiti naye kati mu mbeera eno maama akugamba nti bimuyiize embeera nga bw'omulaba maama mu ddwaliro bakulongoosaako ye bannongoosera lwe lukindo luno si lwa mwana ne balunongoosa ku kirwadde kino abadokita baŋŋamba ne bagamba ke bannongoose balabe oba banafuna amagezi gye banankoleramu naye nayo bukyabalemesa balongoosa mulundi gumu gwokka kujja mu kiro ekizimba kireme kuleeta kansa era bankebera emitendera gyonna egya kansa nga Mukama nnyambye nga temuli buli kimu eky'omunda bagamba kiri nnomu kyo kisinga okuneewuunyisa kuba ekibumba kitta mu ddakiika n'amaaso gange meeru ndibadde sirabika bwe nti wali kirala kyonna kye bakugjamu oyogeddeko ku kyokuba nti bakugjamu amazzi mu lubuto bajjamu kizimba mpozi ne n'abaana bagijjamu kati tokyasobola kuddamu kuzaala abaana bagijjamu olumi bunnuma njagala kukola koye nange okubeera nga masiikiini abantu bansekerera koye n'ogamba otambuleko ko wali omuntu n'akyuka n'akutunuulira nga nawe tewayagala kubeera bwoti
Abalabi ba Gaagano TV, omukyala ono yeetaaga buyambi. Alina k'alinayo konna asobola okuyamba omukyala ono. Bingi bye yeetaaga, naye okusingira ddala yeetaaga naddala okuwona. Omuntu yenna asobola okuwonya omukyala ono, Mukama aba asobola okkimubalira n'ajja wano, asangibwa wano Mukono, era okkirira okuva ku poliisi y'e Mukono, okkirira okutuuka ku kakiiko k'ebyokulonda oba omutuuseeko. Omukyala ono w'abeera. Bingi bye yeetaaga gwe omulabi wa Gaagano TV. Nga w'otunuulira omukyala oyo y'embeera gy'alimu. Luno olubuto oyinza okulowooza nti oba mwana naye si mwana. Kizimba bye biri munda omwo. Embeera gy'asulamu mbi. Yeeraliikiriza gwe omuzadde, maama ali eyo, k'obeere taata, embeera eno ekukwatako. Maama olina emyaka emeka? Nina 32. Emyaka 32. Abalabi ba Gaagano TV ki ky'obagamba? Bye mbagamba byebyo. Bye. Ani ku by'omulanga eri Maama Fiina bw'aba asobola okujja okukuyamba mu nsonga nga zino? Maama Fiina namukubirako naye sijja musalira musango kubanga bangi ababeera n'amasimu ge. Naye omukyala bye yanziramu tebyali birungi kuba yaŋŋamba namusindikira ebifaananyi byange byali bingi kuba nabiggyamu n'amaloboozi. Namala ne mukubira essimu direct n'aŋŋamba tajja kunnyamba. Nga Maama Fiina yabyogerera. Era eddoboozi muno mweri lyoba lyavuddemu.